Abalonzi abawerako babanguddwa ku ngeri gye bayinza okwongera ku nte z'amata gye basobozesa okutumbula ku nnyingiza yaabwe mu byenfuna. Omusomo guno gwetabiddwako abalonzi ente z'amata ng'okulemeddwamu Pierre Max okuva e South Africa ng'ayigiriza ku ngeri abalonzi gye bayinza okulabiriramu ente zaabwe. Omusomo gumaze ebbanga lya myaka 3 nga tegubaawo nga guteekeddwa Dr. Patrick Sekimbi agendeddwamu okumalawo okwemulugunya ku mawaka agavaamu ente ensajja mu kifo ky'enkazi saako n'okumalawo abasawo abafeere abaguza abalunzi amazzi g'enkwasa eziwakisa ente nga banafu nga abalunzi bagamba nti baali bafiirwa. Abalunzi babadde bambuuza lwaki ente tezizaala nte nkazi zibadde zizaala nte nnume enjereere. Kati omusomo olwaleero ngize nga tuteekwa okukozesa sex semen kufuna ente enkazi. Max abasomeseza ku ngeri gye balina okubudaabudamu ente ezifunye ebisago n'okuwakisa ezo ez'olulyo. Alambuza abalunzi faamu n'abanyonnyola obubonero bw'oyinza okulabira ente z'olulyo nga tebannaba kuziggyamu mazzi. Dr. Sekimbi ayogedde ku bufere mu basawo ab'ebibulunzi nga abafere bano basanga abalimi nga tebalina kumanyisibwa kumala ku bisolo nga size wateeka omusomo okwongera okubabangula. Abantu abamu baavira ddala ku mazzi gano olw'ensonga nti waliwo obufere obubaddewo nga omuntu ajja n'agamba nti kuwada amazzi ag'enkwaso eya ente enkazi naye genda okuzaala ofunye ensajja. Azira abasawo okubeera abenkanya nga baweereza abalunzi babawe ebyo beetaaga ate n'asaba abalunzi okunoonyereza bafune okumanyisibwa nga tebannaba kwetaba mu kuwakisa nte. So ebino byonna tubiyigiriza abantu ate tubiyiga okusobola okuba nti nno abantu beera frustrated talunda nte zino ez'amata. Ategeeza nga baagala abalunzi basigale nga beegezamu era batu n'asuubiza nga batakomyerirwa wabula bakusigala babateeka emisomo gino. Emisomo gino bwe giti tugikomyawo twalina omusomo era bwe guti myaka 3 emabega naye okuba nti abantu bangi batasobola okujumira okulunda ente tukomyawo emisomo bwe giti. Yesalo Ngulugulubi Henry nga y'omu ku balunzi ategeeza nga beetaaga emisomo gino okubayambako okufuna amagezi kubanga basanze okusomozebwa kungi mulimu guno. Ofuna ente oluusi nezitawangaala, ofuna ente oluusi nga gy'obadde ofunyeemu gy'olina ezaala ekuwa amata litaazi nga 3 ate n'ojja omwana n'ekuwa litaazi 2. Rebecca Kyobutonje yakusakidde Green ku Lwabukere TV.